Yes, ayino gy'osizira okuba ng'otulaba Wonder Boy gwe mukutu kwe tuli wano we tuli tuli ku Theatre La Bonita era ng'ayino gy'osizira okuba ng'otulaba twagala okutegeeza nti olunaku olwaleero tuli kulala concert basazeewo kubanga bajja bwe tuti byogezako okuba ng'olaba olunaku lwe tuli ku stage bweti bwetambula era nga njagala okukakasa nti bingi nnyo by'otasaanye kuba ng'osiba gwaffe tugenda kubanga atukuwa kiki ddala ekigenda mu maaso wano naye nga wogezaako kuba ng'olaba bweti embeera bweri essaawa eno yennyini twasazeewo kubanga tujja era ng'ambeera ddala nti tugenda kuba nga tukuwa ekisinga ku kyogezaako kubanga olaba eno ye stage nga bwogezaako kubanga olaba Hamilton Live ge mannya gange ogezaako kubanga mbadde ndikwano nga bwogezaako kubanga olaba yeno mbeera bweti bweri era nga njagala okutegeeza dakika ntini nnyo nga gy'osizira okubanga olaba Theatre La Bonita we tuli olunaku olwaleero era nga kyakabiri ogezaako kubanga ogira njagala okutegeeza nti bazigeni nga bugezaako okubanga ensonga zino wazigobera wano ne wali njagala okujjukiza abajjoze Kyakalaba nno baatandikira ddala akantu kano akakodyo ako kuzannya comedy nga bayita ku mukutu oba ku app ya TikTok era nga be bamu ku ba tiktokers abasinga amaanyi wano mu Uganda. Njagala okujjukiza Jose Kyakala ng'ono nno tujja kugamba yalinga mukama waabwe oba abakulira era nga alina abantu abamugobera akakadde kamu n'ekitundu nga bogezaako okubanga ogobera then Sibitoka ali 98,000 oyo nno ayinza okuba nga ye second in command okusinziira ku information gye tugezaako kubanga tufuna because naye mu kibiina kino y'omu akubasalawo era olunaku olwaleero byonna tugenda kubanga tubikakasa batutegeeza nti abayimbi bangi nnyo ababawerekeddeko era nga gwe wenna ayagala okuba nga onyumira tosaanye kubanga abavubuka bano obasubwa era nga njagala okusaba akaseera ke kano eno essaawa yennyini olabike nga ojja ngenda kulaga ku mulyango because nawo ngambiddwa nti abantu batandise okuba nga lines zijjulira ddala era nga gwe wenna akyali gy'oli Wonder Boy ffe tukugamba byonna tugenda kuba tubikuwa era essaawa eno yennyini ffe mwe tuli mu nfo era ngenda kuba nga nkulaga abantu ab'enjawulo abagezaako kuba nga bagracinga olunaku luno era ne abo bennyini ngambiddwa nti bali backstage eyo gye bagezaako okuba nga bakwasaganya ngenda kuba mbakuwa bayongere okubanga batubuulira here and there naye nga njagala okusaba kindly subscribe atannaba because ebyokya ffe ogwaffe gwa kubanga tubikuwa era nga njagala okugamba nti akaseera kano kennyini bwekito bwe kiri era tugenda kuba tudda omulundi oguddako.